kadde kalipota embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku embeera y'obudde omwanjuzi Agnes Nalukwago. Ennaku ezijja maaso tusuubira enkuba okendera mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu era nga tulaba n'empewo empeweevu zikunta nga ziva ku sseruwandula mpewo ayitibwa St. Helena nga zidda mu bitundu bya Semazinga Africa ebisinga obungi, wabula ate n'empewo empeweevu zikunta nga ziva ku Sseguyanja Buyindi nga zidda mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Enkya ku makya tusuubira akasana okwaka nga bwe kakubakuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi, wabula ate eyo mu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale tusuubira okufuna enkuba. Olw'eggulo tusuubira embeera eno okukyuka era nga tusuubira akasana okwaka nga bwe kakubakubamu mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi, ng'oggyeko eyo mu Arua tusuubira enkuba okutonnya, wabula ate mu bukiikakkono tusuubira akasana okwememula nga n'ebbugumu lijja tuukira ddala ku Celsius 29. Ebibuga ebirala mu nsi, ekibuga nga Nairobi tukisuubira okuba n'ekiddedde, wabula ate mu Addis Ababa tusuubira enkuba okutonnya nga yeetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu. Olwo mu Dubai ne Mecca tusuubira akasana okwememula. Gwe nno munnange asuubira ogendako mu Mecca, tambula n'engoye ezi light osobole obutafuna bbugumu lingi. Sigala nga yekumira ku UBC, sigadde ni Agnes Nalukwago, sula bulungi weeraba.